Zizengumye wetwali tukula byalinga bitya nzizemba mulire ewaffe gye twakulira byali bitya ndi mwana wa kala wano wokka ku EM management osanga ebintu ebinyuma abaana bamwe balikola ba EM management amanya nzimisa kisemakula mukanyomero kyenzijukira something of that kind siwe kiri kyenzijukira sikyo okay ebimu ku byenzijukira nga nkula naye moment so gyenja okusooka obanyumiza yali yannaku muko anyway nalinamu ku ddalu nga nkyali mwana muto naye bwe nagenda ku luzzi nenjasa ekidomola nenkomawo awaka nga kitiiririka kati nentya step mother wange okukiraba ajja kundoopayo nti nayonoonya ekidomola bwenkomawo waka nenkwata akambeke nengenda mu kyoto njokya ekidomola kireme kutiiriika kati mba ndi eyo nsitamye njokya ekidomola step mom wange najja nayingira omanyi abakyala naddala bamaama baffe ab'edda abo engeri gye barespectingangamu obwambe bwabwe akambeke tayagala akakwata kati akambeke ke nali ntadde mu kyoto nakwata akambeke nakajja mu kyoto nakantuuza ku kisambi nekavaawo n'ennyama era enkovu njirina ku kisambi kyange kuno nga enkovu ya step mother wange kati ekintu ekyo sisobola kukyerabira obulamu bwange bwonna era nkubiriza abakyala mwenna omwana oba tomuzaala si nsonga musango teguba gwa mwana musango guba gwa bbaawo akambe genda okwokya ebbaawo omwana talina musango ate asobola okukula naabo ow'omugaso olumu n'okusinga ate ababo olowooza nti no be b'omugaso so ekyo kyekintu kyenzijukira ennyo mu bulamu bwange kitasobola kuvaamu kirala kyenzijukira nti nayagalanga nnyo omupiira ng'era guneerabiza okukola emirimu awaka kati nga tugenda ku kisaawe ne tusamba omupiira ogwo ogenda okujjukira sajja eyo mbuzi nga ziri ku ttale ziri eyo n'olyoka ojja n'ogenda kati olunaku lumu najja nga neerabidde okujjayo embuzi kolwo nze nalina ozisibayo n'okuzijjayo neerabidde okuzijjayo nze kennyini nalina enkoko zange nga nzisibaawo wabweru awo mu muti wabweru nga wenziwera ebyokulya neerabira enkoko zange ozisumululayo nkomawo nga nze nalina okwoza ebintu kati nabonaabona nnyo emirundi mingi nti batuuka okujjula nga essowaani sinjoze nga nze nozooza bagenda okulaba essowaani zitonyolokoka amazzi taata abuuza essowaani nga zitonyolokoka amazzi bamugamba nga siwulira tesenakula yadde alina ozooza naye obwedde ali ku kisaawe nti sajja teyatawaana yanva mabega nga sitegedde nankuba emiggo gyange egyawerako kyokka baba bakyankuba emiggo ndeekaana kumbi embuzi nazo nazirabiddeyo saazijjiye bagenda okulya nga embuzi ekame olwo nayo lwali lutalo olunene nga ngenda ku ttale nagenda bwomu nsumululayo embuzi zezingiridde kati ate ngenda okkeera ku makya ng'enkoko zange waliwo oba kasolo kyako akajjanga nga kalyako enkoko omutwe gwokka ng'enkoko zange kaziriddeko omutwe enkoko zange 3 nga zonna baziriddeko omutwe ebiwuduwudu biri awo so kakati ebyo ebimu ku bintu ebyannumya ennyo nga ndi mwana muto era siri byerabira ekyo nakyo kiri awo byenzijukira bingi naye byetaaga ne tubeera awo nga ngenda nzijukirako kimu naye nga byenzijukira bingi mu bulamu olunaku lwenzijukira olwala lwesiryerabira olunaku lwenasooka okuwulira oluyimba lwange ku radio omulundi ogwasooka nali awo ku Busaabala road awo omugenzi Mulindwa Muwonge yalukuba oluyimba ngenda odduwulira nga luvuga ne boogera nti emisa kisemakula nga sikiwulirangako nentuula mu kkubo wakati nenkuba enduulu nentuula mu kkubo wakati ati nentandika nga ntandika okubuuza ompulidde ku radio Mulindwa Muwonge akubye oluyimba lwange oluwulidde kati nga abamu baŋŋamba bawanga tebawulidde nga mpulira obusungu njala abantu bonna babeere nga bawulidde kati nga ntambula mu kkubo ndowooza abantu n'okummanya bammanyi awo
nga nejambo nkuba nga ninga omuntu gwoli awo gwe bamanyi nnyo, so moment nayo yali nnungi eri obulamu bwange. Moments nyingi nnyo zesobola kwerabira. Kintu ekirala kyesobola kwerabira ekyapenize mu bukulu bwange ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okukkiriza n'abeerawo mu show yange n'atuulawo for 4 hours. Tekibangawo Kabaka tagendangako mu show yonna ng'etegekeddwa nti omuyimbi yategese show Kabaka n'agenda n'agituulamu okuva olwakabaka bwe bwabeerawo, okuva emyaka Buganda gy'erina. Tekibangawo kyasooka ku Misa Kisemakula. So n'olwekyo era mbulamu mwenkakasa show yange esinga obunene nagikola. Neebaza Katonda okuba nti akyansobozesa okukola endala, naye gye mmanyi esinga obunene mu bulamu bwange nagikola, era ekyo nakirabako nga nkyali mulamu. Neyanze Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bakutuma ku dduuka ng'ogenda obuyimba n'otuuka obyerabidde otya amazzo n'ababigere nga bakebera omugongo.